President Museveni yafuze emyaka 30 ana niyo okufugira ku bunkenke eggwanga ne libeera ku standby class 1 standby class 1 standby ebintu binaffe twatuuka twatandise okubyetamwa Uganda egenda mu nsi ezegendamu eziringa ezifaanagana ng'omusibe ng'amaze omusala emyaka 40 ali mu kkomera kati ono mukwano gwo nadda ku mukazi. Omanyi mukwano gwa President Museveni yasooka wano? Tomumanyi? Charles Taylor. Baali bakinyi nnyo bonna bapya. Charles Taylor nakoma okumanyako ng'ali mu kkomera. President wa Zaire n'owa wano bakyayinza okugwa mu ttuluba lya Charles Taylor. Waliwo ebintu by'onawakanyizza bye nalabye nga bayokyeza emirambo, waliwo pikipiki wabirabyeko? Kakati nembagamba nti lwaki pikipiki ezo zifaanagana zonna bayika ne mugaba bino bya Swaziniga ntuuka Emityana nyinza okugamba nagendako mu maka ga gundi waliwo unasanga TV nenjijjawo nenjitwala nenjiteresa omu ebyo bibaamu lutalo webase mu lusuku we musula ettooke lyengera amenvu gakunkumuka eryo twaliryanga kugamba abakulembeze balina okwegendereza ku kintu kye bakola obutagwa mu nsobi. Nze nga bwe manye abayikiranga bwe baali badde naffe we twali abantu abamaze emyaka 20 n'emmotoka bw'ola eza Uganda buli kimu kyonna bakirina kati mu kibira balina engeri bateeka okuba nga waliwo n'ekisaawe bakolera parade abantu 9 ebyo byonna byonna bannamawulire n'abantu abalondoola bajja bituukako. Tulamusiza mwena bannafulash channel Uganda tusiimira ddala nti olw'omukisa gwe mutuwa okuwuliriza programu zaffe ate awamu ne ba guests bonna betera okubeera nabo okuli Meja Kibirango Yanga Sojo Bakadogo abazirwanako balaba ensi yaabwe gye balwanira okwetamu buyinza ebiri mu kuyitingana ennaku zino tebibasanyusa naye ate obudde obusinga tubeebuuzaako ne twebuuza ebiri mu ggwanga bo babiraba batya bwe byali oba bwe birina okuba nga bibiri ebiri mu ggwanga ebiriwo kati ye abiraba atya Meja Kibiranga ate mbeebaza programu zaffe zonna zebituukako ne mulaba ne musharing and you like us we appreciate mwebali nnyo mwebali ddala buuza kubatulaba ssebo mbalamusizza mwenna abatulaba n'abatuwuliza mutuzzamu amaanyi bwe tubanga nga gye muli mugoberera omulamwa gaffe ensinga bweri ensinga bwetambula nga bwe tugiraba nga nabwe mugiraba so tuba basanyufu bwe mba mutaddeyo omwoyo n'okutugoberera tubalamusizza nnyo Mukama abeere nammwe. Okay. Nava Mukama akutura omukisa. Okay, behind the camera mpitibwa Ahewa Rogers. Leero ekintadde ne mabbali obusinga lwe programu zetukolanga tulina tutudde naffe ne twebuuza tutudde n'abusinga tumanyi naye naye nga I'm behind the camera ntumirako M&J Medical Clinic era erisangibwa Kawempe mulyetanire erijjanjaba endwadde ez'enjawulo emigongo magumba bifuba accidents byonna n'aba covid mugenda babajjanjaba kyekyo ekifo ekituufu tulina okuba recommendinga mugende mukikoleko okututeberako ne Haji Kabogoza omulembe w'ebiwa asangibwa buliko mutu mugendeyo koma mulabe mukubira essimu abajjanjabi basobola okubajjanjaba nasumbayo Musumba Texas natukutumiddeko nnyo omusajja alina emiti bye byakola n'aba mukwano zaffe mwenna mwena batulina olugendo waffe abagenda Obungereza Regis tubasaba keep loving us keep subscribing Richmond tukutumiddeko nnyo wano ku Flash Channel Uganda ku Mata 10 Mpera mubeera wamu naffe tusigale nga tuwuliziganya twagala kwebuuzaako ebiri mu ggwanga abiraba atya Meja Kibirango tandikira abuuza program. Bakama bange abatuwuliza mwenna batulaba tulina nnyo waliwo akatabo akaaliwo emabega ndowooza kaali ka omugenzi Robert Munyagwa yali Robert Munyagwa omusajja yali Museveni side ndowooza ali Munyagwa
baali bakayita kakyankanyo mu biseera ebyo baali bakayita biki ebifa mu nsi. Akatabo ako wakasomanga biki ebifa mu nsi. Akati akatabo kakyankanyo ku luguudo nga kaggwawo mangu. Ndoza yakatunda nga mu wiki ngoba katunda mulundi gumu ninga okuwera ssaawa 4 olukatuusa nga kawedde budda. Naye olunaku olwaleero ebintu ebiri mu nsi kugamba fenga abagoberezi wendaga nti abagoberezi ba Kristo, abagoberezi ba Nabbi Muhammad, abagoberezi bani n'abasomi abasomi b'ebitabo ebitukuvu tuli mu biseera eby'oluvannyuma. Abakulembeze bwe bajja okubeera nga bakakanyavu, bwe bakulembera bwe bajja okuba nga bakakanyavu, ebyo byaliwo kubanga byaliwo okuva emabega, era nga abakulembeze batuuka ne baba nga bakakanyavu. Njukira Musa yagende wa Farawo, Farawo nga mukakanyavu muzibu, Mukama nga ganti tabaana naye nga Mukama mukakanyavu, manya Farawo mukakanyavu. Naye bwe osoma Bayibuli ng'egamba nti Katonda yatumanga Musa tigenda ogambe Farawo ate abantu bange, ate Katonda n'amukakanyaza omutima. Lwaki? Atumye ono naye ate n'amukakanyaza ono agenda okutuukayo gwe gye bamutumye nga ate omutima ye Katonda amaze omukakanyaza omutima. Kagamba minzaani ebeera ku bantu babiri, ono gwe batumye okweganya, Mukama akulaba alabe nti obivaako, akutumye eri gyakutumye ate amukakanyiza omutima, gwe tokitegedde. Kugamba aba naawe ng'akutadde ku minzaani alabe nti naawe gwe batumye osobola obutagwa mu kikemo kino. Ontegedde? Katonda yatuma Musa genda ogambe Farawo ate abantu bange. Ate kiseera kyekimu Katonda n'akakanyaza omutima gwa Farawo. Bayibuli bwegamba Musa agenda okutuuka eri nga Farawo gwagamba nga jjinja. Akati olaba kati gwe batumye, ono akutumye ye bino ndi mu katemba, Mukama yantumye, singa Katonda yantumye singa omusajja ono. Niyo kugamba Musa yatawaana nnyo okumbatiza Farawo. Mukama ng'ajjanga maleka Mukama ng'akoma nti genda Musa, ndowooza bw'oba nga oli wa mwoyo mutono oyinza n'okubuusabuusa n'olemererwa. Akati kino kiseera ye mizaani y'abakulembeze. Okiraba? Katonda akakanyaza emitima gy'abakulembeze, Katonda n'akakanyaza emitima gy'abantu b'okulembera. Ompuliza kati ffe nga omulamu gutandikidde nti abaazirwanako twagenda okujja nga bali boboti, Katonda nga yabakakanyaza emitima era nga byebakola bizibu okutegeera, n'abakanyaza omutima. Kati tujja ng'abanunuzi, era abantu batuyita nga banunuzi, lyerinnya eryakola eryavuga. Naye kakati ate naffe tugenda tutambula, okiwulidde, tugenda tuddayo. Kambuuze ggwe anti era mukyatuyita banunuzi. Batabuzi. Okay, kakati oba tuli batabuzi, kakati twajja nga tuli banunuzi, kati ate oŋŋamba nti tuli batabuzi. Okay, kati kyekiseera kya Musa naye yatuukako mu kiseera ekyokutabulwa nga bw'ogambye. Kakati abaali abanunuzi, kakati ate mwe abali eyo mutuyita batabuzi, nti abantu batabudde buli kintu kyonna kitabuse. Kakati bino biseera byakugezesebwa eri abakulembeze, era ebiri mu matu g'abantu gye tuyitira kozi omwenge birabo babiggalawo, naye ffe tuyisaayo. Otuba tunoonya amawulire tukyamayo mpola mpola. Ne Yesu yagenda
ne bamugamba nti ono gwe baga nti ye mwana wa Katonda naye agenda mu bali abatanaabye mu ngalo yate naffe omwenge tetugunywa naye ate tuba twagala okuwulira kiki kye bagamba okiwulidde ogenda n'ogenda ne munno n'omugamba nti kisebo oyo mununuzi mumpeere akacupa mununuzi mumpeere akacupa ka soda mununuzi ogenda okulya lyana omununuzi owanunula ki saba agambe kiddemu akati gwe n'owulira b'osanzeemu kati ffe tuyitayo nga twagala okunoonya ekiti kye tugwa kati batuteekamu ekiti ekyenjawulo kati gwe nga bw'ogambe nti abatabuzi so kakati olwali abakulembeze bali mu kugezesebwa mpuliddeko amawulire ga kumakya nga wulidde ku radio ki CBS nga bagamba nti nno pulezidenti wa Congo no wawano gavumenti tewali maje gonna gagenda kujjayo magwira kweyingiza mu nsonga za ADF akati nze era abakulembeze abo mbakubira omulanga era buno bubaka nsaba beegendereze nnyo baleme kugwa mu butego obuyinza okuddirira butya ebyo byaliwo omanyi mukwano gwa President Museveni yasooka wano tomumanyi mugegenyeeko mukwano gwe yasooka mu bapulezidenti abali ku lukalu lwa Afirika Charles Taylor ye mukulembeze yasooka n'olinga ayingidde baali bakinyo nnyo bonna bapya Charles Taylor nakoma okumanyako ng'ali mu kkomera ng'ali mu kkomera yajjanga mununuzi yajjako omusajja ndoza yaliwo omutawaana nnyo yawamba buwambi Samuel Do so akati olwaleero kyetwagala okudda okubajjukiza mwenna abatuwuliriza nga tuzeeyo ku Musa Mukama gwe yatuma tigenda osumulule ogambe Falaawo ate abantu bange ababonaabona kati Mukama yennyini ate n'akalubya omutima gwa Falaawo so kati olwaleero abatulaba ne batuwuliriza ebintu ebiri mu nsi si Uganda ebiri mu bakulembeze mu nsi yonna biseera bya luvannyuma Mukama akakanyazizza abantu be bakulembera era Mukama akakanyiza emitima gy'abakulembeze abakulembeze baffe emitima gyabwe Mukama yamala ddogikakakanyaza era oli tayinza kumanya nti ono naamusobola oba simusobole tayinza kumanya tugamba ekinajja mu maaso oluvannyuma lwa byonna byebikolebwa abatuwuliriza njagala tudde kabega ku nsi eya Syria yensi erimu omusajja alina omutima ogwagalako okufaananako ogwa Falaawo oba alina omutima ogwagala okufaananako ogwa musajja Goliath. Syria erina abayeekera abagenda mu myaka 20 nga niyo omusajja omw alemeddeko. Syria erimu abayeekera baweza emyaka 20 nga bayeekera Syria naye ng'omukulembeze era abantu bakyagala nti agende mu maaso n'okukulembera Syria. Oyo aba takyali mukulembeze era bamu abamutwala ng'omukulembeze wa Syria tabakyali mukulembeze. Ensi nga Syria eyina ebyokulwanyisa, eyina ensi ezigisapooting ez'amaanyi nga Lassa, naye abasajja bayeekera balemeddeko. Lwaki?
Katonda yakakanyaza omutima gw'abantu be bakulembera. Katonda n'akakanyaza omutima gwa President Assad oba Syria. So bwe tugenda nga tulabye Syria ebyokulwanyisa byerina ne mu bitabo ebitukuvu kyogerwako nti ekibuga Syria kirifuuka matongo. Olwaleero nva ku Syria nenkomawo ku nsi eya Zaire, ku nsi eya Uganda. Nga maze obbalaga omukulembeze waffe President Museveni, mukwano gw'enfanfe eyasooka yali Charles Taylor. Charles Taylor yaliko ku mulembe gwa Ford Sanko era yali munywanyi we kwanza. Naye yatuuka ekiseera nga amaze okutuuka mu ntebe nayagala okukwatagana n'omusajja yali akulembera ensi ya Sierra Leone. Begatta bakuba Ford Sanko okumwogoloza. Niye amagye ga Charles Taylor gagendayo kutaasa batujju, kugoba batujju. Naye oluvannyuma bamuvunaana abantu be yatta, kuba amagye bwe gagenda nga gagenze gakola ebintu bingi. Amagye gafaanaganako nga omuntu ayise mu ssere. Ssere omumanyi? Tosobola kuyita mu ssere n'ongamba nti wayisaawo nti nayise mu kisambu ekyo. Era anti wenkutunulako nti ovudde wanti mpisaawo mitwala nekufene oyo nawali n'engweri nsobola kutunulira ku mpale. Bw'oba oyise mu ssere nkulaba. Kakati olunaku lwaleero ndabyeko ku mawulire agamu ku bayekera be bakutte nga bali mu byambalo ebya green. Abayekera byambalo bya green. Kyambalo ky'amagye batera nnyo kikozesa. Ekyo kifaanagana n'embeera y'obudde. Ebintu ebiseera ebisinga bw'obeera mu nsiko ebikoola bino ebya green bye bisinga obungi. Kati kimaakingirayo ne mu mbeera gy'oba oli. Kakati kyova olaba green baagala nnyo green ebiseera ebisinga. Air Force ate yambalamu ebyambalo ebitangaala ebyeruyeru bwe biti ogamba obeera mu bbanga era omaakingi n'ebbanga ebyo. So kati olwaleero omuyekera ali ku grade ey'okuba n'ebyambalo ebifaanagana bwe bityo n'omulaba ng'alinga yakutte ku paasi n'agolola. Ekitegeeza oyo omuyekera togenda mulumba mwaka gumu. Era ekirala ateeka okubaako basapoota bangi. Ekyokubiri emmere alina waagijja. Kati pulezidenti wa Congo alina obuzibu bwagenda okufuna mu maaso. Congo nsi ekyazimbibwa nga bannaggwanga ba Congo bakyajagala. Era nze nsuubirayo mu biseera eby'emaaso eggye lyaffe nga likyali mu Congo wajja kubaayo n'okwekalakaaza. Ekyo nkyogedde nga mulanzi. Abantu b'e Congo nga amagye gaffe gakyali Congo bajja kwekalakaaza. Oludda gaali gabaddeko. Amagye ga Uganda gali bwe gati mulwakuba temugagoberera. Wali olabyeko omuntu ne bajja ku kyalo nga bali babiri ne basenga nga bali babiri bavudde Kyotera ne bajja basenga ekyaggwe ne babeera mu Buyikwe. Ababazi babiri abamu ne mbati simuli ba Luganda oliaga nti muganda wa gundi oba gundi yaleeta gundi. Akati kumu omu ne bamusiba ne bamutwala mu kkomera bamusiba emyaka 50. Ompuliriza Abaganda balina olugero lwe bajja okwo nti ayagala mukamusibe n'olukono alukola ki? Ayagala mukamusibe asimba n'olukono. Kati abantu abo kummwa omu abantu abajja ku kyala babiri osobola okwagala omukyala wa munno oli ng'ali mu kkomera
kubanga abekukyalo baga ndaba ali muganda we era yagendayo mu kkomera tebabifaako tibakwata kuba bamanyi nti byammwe n'omukazi abeera ku kyalo abanga atambula ne mulamu we. Kakati ensi ya Congo bifaanaganako n'omuntu ali mu kkomera. Ensi ya Congo eno kisangaani gye bali tewabadde bukulembeze we obuli awo nti buli awo. Ensi ya Congo tennafuna mukulembeze wa Simba nti yoono. Kati bagaye nti bayinza okugaa nti abayekera Uganda bali Kenya, mu Kenya amagye gawa ne gasituka obusito nti gagenda mu Kenya. Oyinza okisuubirawo nti enyonyi zisituse zirumbye Kenya. Kakati Rwanda nga bweyimiridde ne bagamba nti abayekera Uganda bali Rwanda, ng'olowooza tukyayinza okuwuuba embaliga nga zebawuubye okugenda e Congo. Kitya 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 nakati osobola okuwuuba embaliga wano nti ozisomose. Amini yagezaako okugenda Kagera ekyafaayo wakiraba. Kakati Uganda mwelwakuba temugoberera nnyo egenda mu nsi ezeegendamu eziringa ezifaanagana ng'omusibe bamaze omusala emyaka 40 ali mu kkomera. Kati ono mukwano gwo nadda ku mukazi. Uganda zensi zeegendamu wangi nze kuwe Somalia magye gaffe gagenza okugenda e Somalia nga waliyo ensi eziriyo. Ethiopia nga gyeri, Burundi nga gyeri, ensi endala gyeziri ne Kenya nga amagye gayo gegali n'ekibiina ky'amawanga amagate gyekiri. Naye nti Uganda esitudde ebyokulwanyisa byayegudde Somalia yokka etereezeeyo. Uganda yavaako wano ensi gye yalumba yali Rwanda naye nga Abanyarwanda bennyini bye baasituka wano ne bagenda naye nga balina ebibinja by'Abanyarwanda ebikulemberwa ebyali biwagirwa ensi ez'amaanyi. Lwakuba mugamba nti Uganda nti gundi Pulezidenti Museveni yatwala Kagame nedda. Pulezidenti Museveni yagamba n'okugamba nti bagenda taliiwo ne mukazi we. Ekyo kimanyi tiyaliiwo. Era yagamba ti nkyalujjukiramu yagamba tiyaliiwo. Kakati oba tiyaliiwo era nze nakitwala tiyaliiwo. Naye ate nze mu kujjukira era mu kumanya obulungi waliyo omusajja gwe bayita Kanyalengwe yali mu Tanzania ng'alina abasajja abamuwagira abayekera abo basatu. Ford Sanko yalimu owa Sierra Leone yalimu. Waliwo John Odinga muna Kenya yalimu. Waliyo Savimbi owa UNITA yalimu. Lwakuba kakati Kanyalengwe yali alina amagye mangi agaviri ne gayingira. Kati eno nkujjukizeeko ani ajja Obote katokiraba era kati ffe tumanyi nti ffe twawamba Uganda yawamba Rwanda yokka nedda ssebo. Ebibayi byabayekera byava sayidi ne sayidi. Abanyamulinga kati abakyali mu Zaire abali mu Zaire kati baali balinako omusajja gwe bayita Kanyalengwe. Kati simanyi gye bamuzza ab'e Rwanda yali alina abayekera abawagirwa ensi ya Tanzania butereevu yaliko Julius Nyerere nga baliko omusajja enkwatangabo yali mu gundi Mozambique Savimbi yaliko John Odinga ompulira John Odinga. Ate Savimbi yakwatagananga ne Raila ne gundi ono wa gundi owa Sudan Galanga era bonna ng'ekirevu bakikuza bakifaanaganya. Savimbi ng'amalivu ge ne Galanga. Nakati kati abo abayekera abo sebo mukama wange be bakola omulimu ogugenda okuwamba Rwanda. Naye kati gwe mwe mukimanyi bulungi nti Uganda yagenda okutwala Abanyarwanda balina abaava wano baaliko ekiwayi kyani ekya Rwigema eri ekivudde Tanzania n'ebitundu ebirala baali bakulembeddwa Kanyalengwe. Kanyalengwe yali awagirwa abasajja b'amaanyi akwataga
yali UNITA abasavimbi John Odinga owa Kenya mukiraba ate savimbi ng'akolagana bulungi nnyo n'omusajja wa Sudan Galanga yawagirwa nnyo UNITA ekyali kikulembera savimbi nga tukomyewo wano era ne gundi ono omusajja kitaawe wa Kabila yali munywanyi nnyo wa savimbi. Kati abantu abasinga tebamanya twetuuma linnya ffe twawambi naye nga Rwanda yalumbibwa abayekera ab'enjawulo. Kati olunaku olwaleero nze ADF nga bwe njiwulira ADF nakiwulidde nnyo kipya naye katulabe kubanga Uganda kati ensinga bweri tekyali mu nzikiza ensi yonna tekyali mu nzikiza. Olutalo lwago tubadde tululaba olwa bana abagundi aba Ethiopia abatigri tubalaba butereevu kwa Al Jazeera nebigenda mu maaso tuba tubiraba kwa Al Jazeera. Olutalo olwe mu Yemen kati oluliyo tululaba bulungi nnyo kwa Al Jazeera tulugoberera kwa Al Jazeera. Olutalo oluli mu Syria tululaba ebiseera ebisinga bayizawe. Kakati ebintu ebiri e Sudan abayekera bonna ababaddewo babadde basinze kuggwawo na kuteesa abaaliyo mu mazima be nali mmanyi nga ba Moses Ali ne banna abalala bonna basinga muzeeyi agenza ateesa nabo. Era kati pulezidenti wa Zaire n'owa wano bakyayinza okugwa mu ttuluba lya Charles Taylor gye bujja mu maaso. Waliwo ebintu by'onawakanyizza bye nalabye nga bayokyeza emirambo, waliwo pikipiki wabirabyeko. Kakati nembagamba nti lwaki pikipiki ezo zifaanagana zonna bayika. Nembagamba kozi ani yaluzanyanga firimu mu America Schwarzenegger ne mugaba bino bya Schwarzenegger eno firimu ya Schwarzenegger era naganje bikkiriza nti nze sigenda nnyo kubya ono Schwarzenegger yennyini ya Schwarzenegger kubanga oyinza okulaba Schwarzenegger omanyi baizo sigoberera nnyo firimu kubanga engeri gye nabeerako mu lutalo manyi olutalo ng'olufaanana. Tewali muntu ajja ayinza okuvaano n'agenda mu kkomera lya America n'agenda ne yeefuula agenza okulaba omulankani n'ajjayo ennyonyi helicopter n'ajja kakati ekyo nkimanyi nga eyo firimu kati sigoberera nnyo firimu kubanga olumba oli ayinza n'okumala essaawa namantolida nti ndi mu firimu. Kati ekintu ekimali ebiseera kyemmanyi nti kino kya bulimba propaganda. Kati eyo firimu gye walabye eyo mutimbagano mwadde ne pikipiki we bayokyeza eyo firimu babikola ebyo babikola bulijjo babikola. So kati olwaleero ezo pikipiki ze nalabye nabadde sisobola zikola ki naziganye yadde bajaaji naffe tukozesa bajaaji wano naye nolaba bajaaji zokkaza zeetumye emirambo egyayidde gyonna gifaanagana guno gusirira negwenkana nagwo negusirira. Kakati waliwo ekintu kyendaba nti eno firimu nange nali mbaddeko mu lutalo neeno firimu era omuntu waba ayaka tayinza kwaka bwatyo n'akomaawo nga balinga abakutte gundi ne bazikiriza emirambo gyonna nga gyadde gyakaggwako engoye zonna mafuta ate ne bagizikiriza gyonna nga giweddeko engoye gyonna amagulu kumpi gonna genkana sayizi y'emu. Akati oyo Schwarzenegger eyo firimu ya Schwarzenegger ekyokubiri tosobola kuba bikompola wabadde niya ne tawuni wabadde kumpi ne tawuni kakati gw'obanga wakubye ebikompola ate nga batugamba nti bibira by'e Congo ate n'okuba kumpi mu tawuni. Kakati kankuwa ekyokulabirako nze olwaleero nagamba nti ku katabo kenjagala okuba nga ntandika okuwandiika tujja kutambula nkutwaleko mu emyezi
omusanvu gye namala ebuganga awo namala omwezi mulamba wali kumpa mujugu mwezi gwawera nkutwala mu maka n'abaana be twasangawo kati waliwo naddayo okko ne mbabuuza n'obabuuza nga basobola okuntegeera kati waliwo omwana ayoza na mmotoka kumpa mujugu wali yali mwana muvubuka mwana muto nga akuzeekuze mu myaka ndowooza nga 9 naye kati ayoza mu mmotoka ali ku kitoogo nagendako ewaabwe nenkyamayo wa muzeeyi Kabogoza omugenzi Kabogoza kumpa mujugumu wali ekigalama twabeerawo twava Kizibawo ne tujja twayita Kyamusi Kizibawo ne tusimbuka ne tujja nga tusalako Mityana we ntuuka Mityana nyiza okugamba nagendako mu maka ga gundi waliwo unasanga TV nenjijjawo nenjitereka nenjitwala nenjiteresa omu nagisanga abasirikale we baaliwo twagisanga awo ku polisi y'egindi ebyo bibaamu mu lutalo naffe nange osobola okusanga ekintu awo nga tewali muntu akiriko n'okijjawo n'obeera nakyo mulimu ebintu byetu ate kubaga nti akawunga lekatemanga webase mu lusuku we musula ettooke lyengera amenvu gakunkumuka eryo twaliryanga nedda ebyo byalinga bya foolo nga tukyali awo nga bwe tugambe ebiri mu nsi ebyomubuwengula tubireke koleka ebiri mu nsi wano ewaka negumirirano yekolooza nga gwe omuntu ebiri mu kutambula mu ggwanga lino bitulazaawo anti kati gye bitulaza nagambye abakulembeze kati gye bitulaza kwe kukyama ensonga abantu bebakulembera bamala dda bakakanyala emitima n'abakulembeze bakakanyala emitima olw'ensonga ekigambo kya Katonda tekiyinza butatuukirira. Mukama waffe bamubuuza abayigirizwa nti mukama waffe enkomerero lituuka ddi? Ti enkomerero temujja kugiraba nga yeeyolwe sente akamyanso oba wafa eggulu lifanye bwiti nti enkomerero eri munda yammwe. Kwe kitegeeza tulina kutabuka ffekka na ffekka. Kati abakulembeze balina okwegendereza. Ne Bayibuli ega nti zimusanze oyo abireeta. Zimusanze oyo abireeta. Kubanga kati olwaleero omuntu nga oba katugeze America ogenda okunoonya Birinadeni yakulemberamu okuba ebizimbe mu America. Ndoza kyamutwali emyaka ng'ena okumunoonya okulaba nti ali wano. Emyaka gyawera eki? Gyawera ena ndowooza. Tegyawera n'okusomamu. Kumbi kisanjo ky'Obama ekya Bush eky'Obama kyabatwala ennaku ezi maye emyaka egi nga bakyanoonyeza naye nga ate buli busobozi bwonna babulina bamanya nti abantu bano balinnya ennyonyi bavuddeyo ne babakebera ne bamanya nti ono yazze bw'ati ono yazze bw'ati ono yazze bw'ati ne bagenda nga babalaga ensi. Kati bano bo mwezi kubiddwa tekibatwalidde na wiiki okumanya nti abasajja bano ba ADF bavudde eri ne bagenda ne babakuba. Ni America kyagitwalira emyaka ng'egi. Kikyotegeeza nti amakiga gana magezi nnyo okusinga ga America. Kugamba abakulembeze balina okwegendereza ku kintu kye bakola. Obutagwa mu nsobi. Eyakolibwa munno gwe bayita omununuzi. Ate n'ofuuka omutabuzi nga weeyogedde. Kugamba kyenkubira omulanga abakulembeze balina okwegendereza ennyo. Kubanga olwali ensobi olwali amagye omala okugasindika. Okimanyi nti abasirikale obasindise genda kunoonya kkono. Baavaayo kone ku bakazi. Nga bagenze Kongo baavaayo n'abakazi. Okimanyi nti kati bajja kuvaayo n'abakazi ng'ate bagenze kunoonya kone. Kaakati ekyo omukulembeze olina okwegendereza ennyo obutagwa mu nsobi, obutagwa mu siiti y'abanna abakusookawo. Era kyova olaba luli otwamanyiranga nti olutalo luwedde. Kasaba abaje bawambanga gavumenti abajasi ne badduka ne bakulosinga ensalo nti bayingidde Kenya oba bayingidde Sudan olutalo luwedde. Kasaba asalanga ensalo. Kati omuntu abanga ali eri mitala
okyasobola okumukuumirayo oba n'ogamba gavumenti yeeri, kuba gavumenti yeeri ebadde erina kubazingako buzinzi ne bajjako emmundu. So ate gwe sigamba nti jangu obakube ekyo, era wabaawo abantu abafa gundi Kisekedi era ku endi omanyi obukulembeze buli bwe buti, obukulembeze obulaba bulinga maka, bw'okeera n'owasa mukazi wo tomala gamukuba, bw'obanga olina abaana tomala gabakuba n'obutta, kubanga abaana baga nti ba gavumenti. Kati oba muli mukulembeze era wabaawo ebintu bifaanagana ng'amaka we gafaanagana, olina engeri gy'okwatamu abantu. Kati omukulembeze ekibiina ali wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte ng'omukulembeze, waliwo amateeka agafuga abakulembeze, era kati babataddeko amaaso abiri. Nze natunula olutalo lwa Charles Taylor lwa Ford Sanko, omukazi abalinga aba Red Cross ye yajja mu kooti ng'abalumiriza, gwe balabanga wa Red Cross yalinga musawo, ye yajja ng'abalumiriza mu kkomera, ye yali mbega wa kibiina ky'amawanga amagatte, yali bali mu kati bana bagenda ba Red Cross abagenda kutwala emmere, abagenda okulaba ekyo ogenda mu kkomera we mujja okuva abakwesimba mu maaso nga ne kamera ebifaananyi babireeta nti olaba wano, nti gwe olaba wano, bakutta ku bajaasi abakulembedde nti gwe olaba wano ng'okyewakana, olaba wano ogenda okulaba ng'omukazi omulabu atuulako naye n'onyumya naye, abo bennyini bolaba bennyininyini. Kati bo batandise bano bagenze ne kati nabali abatunulizi ate baga nti akuwerekera oba wakola kinga kakati Rwanda akubanja kakati olwaleero bo batandise dda, kwetolooza nti bagenze bajja kujja nga baleeta ddagala oba lya covid oba lyaki, mmere akawunga kalungi mata bagge baleeta, naye nga omusirikale ayinza n'okukwana omuzungu n'amukkiriza, ye n'agamba nti nakwanya omuzungu. Akati olwaleero kyekitundu kyekiseera abantu buli omu alina essimu ajja kulaba ebiri mu maaso abikuweereze ng'ali eri. Naye oli omuntu okufuna essimu eyinza okusukuma ekintu ng'ekyo nga kizibu. Naye kati olwaleero n'abaana b'ekkonga bali eri bajja kubiteeka ku mitimbagano obisangeko. So kati olwaleero olina okwegendereza olwaleero gwe omukulembeze. Tolowooza nti ensi ekyatambula nga lulwe bwe yatambulanga tujja kusitula amagye ogatwale mubeereyo mu malungu mukole bino mukole mudde mu mbaawo n'abasala embaawo bennyininyini muyinza okubasangayo nga ne baga nti kati ate bano bamanyi mu mbaawo kizibu mubatega abasazi b'embaawo. Okiraba otikka embaawo nga bazitikka mwe muli ab'amawulire. So nabo nga beetisse, so nga ate ebifaananyi babisindika eno bajja kubikuleekera. obudde obusiika gamba osaza okututeekako nnyo ebweru w'eggwanga anti kati ebintu bino woba obiraba olina obbawo ebyo ensi magezi ge wali bawadde amagezi embeera eri mu ggwanga bamusigaliza naye ebisaanidde okukolebeza kakati nkuwadde ekyokulabirako. Amerika nga bamaze bakubye ebizimbe ne Tanzania nawa okiwulidde, yamala okufulumya nefulumya abatujju nga badde bafaananye ku bifaananyi ne bwe bazze okuyingira Kenya ne Kenya wano bayizawo Kenya yokka ne bafulumya bulungi ne bateeka ku mawulire nti ono ye bwe batujju abakubi babadde bwe bati ne bwe bati bazze bwe bati ne bajja mu kisawo bwe bati kubanga balina likodi z'abantu abayingira ne babateekayo. Amerika yagoberera nnyo negoberera Biridandini avudde wano akoze eki paka bwe bamuzingiza ne bajja ne bamusanga ne bamukwata mu nju omwe yali. Akati Uganda nga tetunnagenda kumutendera ogw'ekikese ogufaanagana bwe guti
gwe n'odumala budomina byakulwanyisa nti amagye gagenze kati gana amagye gajja kuvaayo n'ebintu ebirala ennyo ebijja Pulezidenti Museveni bajja okumuvunaana. So kakati abantu banga waliwo ADF nsubira ani mukulembeze waayo gundi bamukwata Jamiri Mukulu ani yasigalawo yamuddira mu bigere akati kubanga ebintu bino binsesa abantu bano bali basatu Koni nawuli abantu balinga bataano kati bafundikira bakutteyo omu gwe batwala mu kibiina ky'amawanga agadde Dominic gwe batwala yekka abalala bonna baddawo Dominic Ongwen yagenda okukana olutalo firimu yaggwera ku oyo kakati olwaleero nawudde bakutta bajja abayekera 9 bebakutte mbu ne boogera nabo bateekamu ssente naye abantu abamaze emyaka 20 bateeka okuba nze nga bwe manye abayekera ngo baali badde naffe bwe twali abantu abamaze emyaka 20 n'emmotoka bwole eza Uganda n'emmotoka zibayina ezibayamba emmotoka zaabwe ng'ez'amagye bazirina buli kimu kyonna kyonna bakirina kubanga ekisooka waliyo omukazi ewaffe yali baali bamuyita Nanyonga naye gwali musambwa omukazi oyo yajja ne mukyalo ne bamulabako naye nga ku kisaka waasula ku kibira bamanyiyewo abantu bamusangawo naye nga tosobola kulaba waatuula tosobola kulaba nti oba ayimirira wano tosobola kulaba nga kugamba nebanga tosobola kumulaba nti ekigere kye kiri wano yawamba abaana b'abalaalo baali balongo n'abawamba ku makya ne bamumuggyako ekiro nagenda ekiro naye nga tosobola kulaba abaana nti batudde wano oba bazanyiddeko wano balinye wano newe babajje nga tosobola kulabawo kati kansubire nti abayekera bali tebafaananga musamba bwe bamaze emyaka 20 ekibira muteeka okubaamu andaki ng'omusirikale nawe alina okukola muteeka okubaamu toilets muteeka okubaamu amakomera mulimu zino gundi zino ez'abasirikale andaki zino zibateeka mulimu amabuusu kati mu kibira balina engeri bateeka okuba nga waliwo n'ekisaawe we bakolera parade abantu 9 ebyo byonna byonna bannamawulire n'abantu abalondoola bajja bituukako ffe kubanga wetwamala wiiki emu nga tumaze wiiki emu wetwatuukanga wiiki emu wetwagendanga mu kisaawe wetukoledde parade ng'ebisubi wiiki emu nga tebiriiwo kakati maye abazirwanako ebimu bye basitamanyi sibigendamu naye nga mba njagala otegeeze eggwanga ebintu ebibindabinda mu nsi yaffe Uganda n'entama gye bitambulamu era nga otugezaako Liberia otugezaako banoyekera bakoze batya bakutte kale weewaawo katugumikize embeera eri mu nga kakati ng'owumba ku nsonga eno nga nze bwe mmanyi waliwo enkola eriwo gyetuyita okufugira abantu ku pisto twasooka bano olugirako baagala kuzza obote buli olwayogera baagala kuzza obote kati olwavaawo nti baagala kuzza lakwena olwavaawo nti bano baagala kuleeta Koni olwavaawo nti bano baagala kuleeta ki akati olwaleero covid avuddewo kati bagenda kudda olwagundi lugenda kubeerawo paka luyinde abaalusababu bavuddewo so kati eggwanga terijja kutambula eggwanga okutambula okutereera omuntu Pulezidenti Museveni afuze emyaka 34 niye okufugira ku bunkenke eggwanga neribeera ku standby class 1 standby class 1 standby ebintu ebinaffe twatuuka twali tutandise okubyetamwa okusibula ngamba sibula njagala okuba abantu nga mulina okwegendereza mu biseera bino obutabeera na mikwano gye mutamanyi obuteesibaako na muntu gw'otamanyi obutayogerayogera nnyo na muntu gw'otamanyi ogamba abantu kati kino ekiseera
tugenda mu biseera ebya pandagaali, tugenda mu biseera ebyokuyunga section. Omulembe gw'obuyekera abaana babakwata bagenda nnyo mu makomera. Kati abalebeesi be basusse obungi, abantu ensinjavu, okiraba. Kakati mu biseera bino ng'omu Bayibuli byega nti ebiseera eby'oluvannyuma, tulinga bali mu biseera eby'oluvannyuma, bya luvannyuma. So n'olw'ensonga eyo bannayuganda mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kutwagala, mwebale kwekumira ku mpewo ogwaffe gwa kusigala nga tubaweereza ate nga tusomesa ensi eno Uganda. Twebaza nnyo Meja Kibirango, ebigambo ebikuvaamu ebyo biruŋŋamya abantu ate mwebazaamu omwoyo. Mwebale nnyo, mwebale kutwagala, mwebale kuwuliriza. Akuma takomera mpeera, mweraba.